Kantwala omukisa guno okwebaza abantu baife n'okubayozayoza nti mwebala okuyidda mu bungi ekagulu mu celebration gye twalimu ey'okuwalampa olusozi olw'ekagulu okuva we twali okuva ku 14 paka ku 16 nti mwayidda mu bungi emikolo gyatambula bulungi no isaife kyabazinga mwawulira mu kwogera kwe ngaali basiima nti mwebale kuyidda mu bungi emikolo gyatambula bulungi Busoga na yawaayo yaidda twafuna abantu abaswika 25 mu nnaku 4 etwaliyo Busoga twayogera Busoga twalaga ensi nti ife ebyobuwangwa byaife tubiikiririzaamu era nsaba abaddaada baife ni Katonda waife nti buli yaidde ekagulu Katonda akimubalire kubanga tourism sites dino mpyaka kiyinza okuba nti amaadde gaba gagwire enjira aye enjira eno ejja Eitanda Falls for example bali gikolaku yabita mu budget mwagibona lule kyali kikosaina abantu nti omuntu aba ali kujja okutuwaringa for example Eitanda amaadde gagagwire ng'enjira is impassable yabanga akomye mu njira yaira aye we twataawa iroboozi twataawa amaani kyabazinga awe yali mu State House nga agiro kyalira ku president yamusaba bakola enjira eya Eva Kwamba Court ebite Budondo yeyongerayo president yakiikirizayo n'abajjagikola so it is collective effort nti n'abantu baife abaidde okulambula boona babona nti tutaamu amaani enjira babanga baddikolako so if the roads are impassable omuntu emotoka eduluisidde batidituuka ku sites aye mbonanga twataawo ino effort ku kagulu enjira babanga badikola saadi no kagulu enjira ebitikamu wereti ya Collins aye ebitikamu bulungi ino mwindi gye tuyina ngenda kudda omwezi 29 omwezi guno ogw'ekumi tulina Bishop Hannington abatamwiddi n'omudulizi eyasooka okuyiwa omusaayi mu Uganda mu 1885 eyasooka okuyiwa omusaayi yafiiririra aidini n'omuzungu eyayiwa omusaayi ku lukale lwa Africa olukale lwa Uganda omusaayi ogwasooka ogw'obukristaayo baguyiwa wano mu Busoga ekyando era emayuge ndikubiriza abantu baidde nenda okuba amawulire amalungi nti bwe natambwire ninja Kantwala omukisa guno okwebaza abantu baife n'okubayozayoza nti mwebala okuyidda mu bungi ekagulu mu celebration gye twalimu ey'okuwalampa olusozi olw'ekagulu okuva we twali okuva ku 14 paka ku 16 nti mwayidda mu bungi emikolo gyatambula bulungi no isaife kyabazinga mwawulira mu kwogera kwe ngaali basiima nti mwebale kuyidda mu bungi emikolo gyatambula bulungi Busoga na yawaayo yaidda twafuna abantu abaswika 25 mu nnaku 4 etwaliyo Busoga twayogera Busoga twalaga ensi nti ife ebyobuwangwa byaife tubiikiririzaamu era nsaba abaddaada baife ni Katonda waife nti buli yaidde ekagulu Katonda akimubalire bana mwebale ino nenda okubayozayoza mwebale nakuwuliranga iroboozi lyange ery'okubakoowoola mwayidda mu bungi ntwala omukisa guno okubandulira nti omwaka guno bwe tumala kagulu tuyizanga ku ebintu byeffe by'obulambuzi eby'amadiini nebiri mu mwezi ogw'ekumi omwezi ogw'ekumi duuzi nga 13 omwezi ogw'ekumi tuyidda kuba ku St. Matia Mulumba ekyando emayuge wetujja okubaawo nga tucelebratinga baba waife dada waife omulamazi yena ali kuyidda St. Matia Mulumba ni omu ku baddulizi abaafiirirwa eddiini ery'obukristaayo era nga ebiterekere bye nebiryenda mugongo aye abantu babere tibakiddi nti mutabane waife oyo n'omwana enzaalirwanwa ey'Ebusoga Matia Mulumba is a saint mudulizi
era yava Busoga yali ni Magumba mwise Magumba baja okunoonya emirimu e Buganda yebabuulirwa enjiri olwababuulirwa bafuuka abakristaayo babayita mwiddukira ebiseera ebyaliwo Kabaka Mwanga yayita abantu nga balikuleeta eddiini nga benda atoola ebyobuwangwa beewaayo baafirira eddiini era buli 13 buli wiikendi ey'okubiri mu mwezi ogw'ekumi tucelebratinga twabanga tujja okujaguza olunaku lwa mutabane waife Mbatiya Mulumba ali wane Mayuge ekyebando nga ojja okuyingira mu tawuni e Mayuge bana abendikiriza y'obukristaayo abendikiriza yona oba ya busiraamu abendikiriza y'obuwangwa bana mwidde tujje tugeme ku kiwumbe ky'omwana waife mwidde tujje tusabe mwidde tujje tugeme ku magombe ge mwidde tujje tugeme ku kibumbe kye abantu bangi ndo abasabye Mbatiya Mulumba yabawa ebyendawulo yabawa ebyewuunyo nze mbabweineku so twidda kubaayo enteekateeka eno ekulembeirwamu Jinja Diocese obukulembeze bwaife obw'obukatuliki era zeena twidda kubaayo nga Ministry ebyobulambuzi Bishop waife Bishop Lameka ajja kuba nga naali kulemberamu misa eyo nga bwe twali St Gonzaga ekaliro so banaisu ndikubakowoola muyize mubungi twena tubeeyo Abasoga Abagwere Abasamya Abalamogi mwena mwidde tusabire walala okulamaga kwidda kutandika ngenda ku omwezi 10 tutambuze ebigere okuva we tuli tulamage paka ekyebando tujje tulamage program ejja kutandika ncho saawa ndala ey'okunkyo paka lwaiggulo waliwo amaadi ag'omukisa waliwo ebibumbe by'omukisa waliwo ebifaanane by'omukisa twidafuna n'omukisa gwene okuva mu babuulizi baife ab'enjiri twaba endi gye tuyina ngenda ku omwezi 29 omwezi guno ogw'ekumi tulina Bishop Hannington abatamwidini omudulizi eyasooka okuyiwa omusaayi mu Uganda mu 1885 eyasooka okuyiwa omusaayi yafiiririra eddiini n'omuzungu eyayiwa omusaayi ku lukale lwa Africa olukale lwa Uganda omusaayi ogwasooka ogw'obukristaayo baguyiwa wano mu Busoga ekyando era e Mayuge ndikubiriza abantu bayidde nenda okuba amawulire amalungi nti bwe natambwire ninja e Bungereza President yampa sente nje noone family eya Bishop Hannington amawulire genina amalungi nti family eno twagibona era twabasinkana bayidde abalaga ebifaanani nasinkana abafamily omwaka ogwidda bayidda kuba bayidda babe niife omwaka guno bayidde atuweereza obubaka era tuli mu nteekateeka ey'okuba nti tutabaganya family ere ni family n'obwakyabazinga bwa Busoga ni family eya Kifuluba kubanga nabakulemberamu okutolawo obulamu bwa omuzungu eyali aidye okutaawo enjiri ayenga ebigambo nga tutugemagana mu lulimi bintu byakyewunda ino ebiri ku Bishop Hannington waliwo amaadi ag'omukisa ge yakozesanga okuwonya abantu amaadi ago gakaaliwo era gakulukuta ga bwereere ku 29 waliwo ekifo Bishop Hannington mwe yasulanga kya mukisa waliwo ekifo we yabuuliranga enjiri mwidde mbone ku entebe ed'omukanisa aye nga ntebe dda butonde mwidde mbone akatuuti ak'obutonde nga kaibaale mwidde mbone Bishop Hannington we bamuyitira akabaale kebeta kato kya stone kakaaliwo mubone ni Bishop Hannington obulamu bwe we babuwumuza shrine ye yona eriwo mubone ku ne we yasomeranga Bayibuli mwidde tulambuule twidde atandika yona okulamaga ekifo kyaife ekyo abakulembeirwamu omukolo ni Busoga Diocese ekulemberwa Bishop waife Baba Naimane era twidda kubaayo nga ife ndikowoola ab'amadiini mwena bino bizira kukoodi ddiini ki nkowoola abasiraamu ab'obuwangwa nakowoola abalokole nakowoola abakristaayo n'abaseveniside niimwe abazira kye musinza mwidde mubona ebyafaayo mwidde muyege
nga 29 omwezi guno ogw'ekumi twidda kubayo okuva ku nkyo essaawa 2 paka ssaawa nga 10 ayo okulamaga kutandika ng'enaku d'omwezi 26 bana mutandike okulamaga muyidde twidda kubayo n'okwidandaba okw'obwereere twidda kubayo n'ebyokusomesa ebindi n'obutabo obugema ku bulamu bwa Bishop Hannington. Bishop Hannington yali muzungu yava mu Bungereza yatambula yabita mu Africa yayidda n'abagoberezi nga 48 be yayidda nabo okubuulira enjiri bwe yayidda Katonda yamulaga kusigala mu Busoga. So nife abalina omusaayi omukristaayo ogwasooka ekyo kyona kya muwendo gye tuli. Omwezi nga tulinamu okwaniveiringa new tourism sites. Tujja kuba twaniveiringa sites empyaka mu Kigulu ne Bukooli omwezi guno gwene ogw'ekumi ndakuyira mu press conference eyindi mbawe enaku d'omwezi aye twidda gikola mwezi mwene muno. Ebintu byetukoze mu byobulambuzi byeyogerera era byeraga nti ebyobulambuzi kitegeeza promotion to promotinga Busoga kati eri ku international market. Abantu betusinga ofuna ebyobulambuzi abayidda ekagulu okulambula ebyobuwangwa byaife enina yaife ebyobulambuzi mu Busoga ni Kagulu climbing rock. Abantu bayidda bangi era n'olwayiddo twafuna abaviira Australia kule twafuna abava mu America bayiddayo. Ndikubiriza abantu bana muzimbe hotels ku tourism sites edo, muzimba amahoteri Eitanda Falls, muzimba amahoteri along Busowoko, muzimbe hotels banediwera Kagulu tuzira abantu ebasulanga bangi abantu bazimbye Kagulu ayi bayi basosuza abantu nga mutwalo mulala gwonka ayi twalina abantu abaswika emitwalo 2. So nenda ino okwebaza abantu baife nti mwebale ino okuba nti mugoberere enteekateeka daife ed'omu Busoga. Programu eyindi gye tulina ya kujja mu masomero aga primary. Abaana baife bano ba Miss Tourism batambula bajja kuba basimba emiti bagaba sets bagaba amapeeni ne paadi n'obupale obw'abawala banaabwe n'okwogera ku nabo nga bakaalikola bibuuzo ebya P7. So bayidda kuba batambula waliwo isomero lisaidide eyo Alambaala bagireyo bakola survey bayidda kuba bajjayo bakyaleyo n'amasomero agandi. So edo n'enteekateeka de tulina then program edindi mu November twidda kubeera tukola unveiling then December yona twidda kuba nga tulinayo tourism awards netwidde okuba nti twawardinga abantu abasinze promotinga tourism.